magiganyina ebyo byonna okumanya okwo Allah subhanahu wa ta'ala yakuyina. Qad fassalna al-ayat tukunyonnyolodde amateeka gaffe tukunyonnyola obubonero bwaffe obulaga obuyinza bwaffe osobola okubutunuulira obeere ng'otegeera naddala liqawmin yafqahuun eri abantu abategeera bajja kusobola okubeera nga bategeera nti ekyo kiri mu buyinza bwa Allah era Allah yasaanidde okubeera ng'atiibwa. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير مشتبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي الله أنزل من السماء الساء وكفى مبانغاو ماء أمزي فأخرجنا به الله قام مزا كتفرميناغو نبات إبمرا كل شيء بيابل kintu kyonna kimulaba ku nsi kuno فأخرجنا منه netubeeranga tufulumya n'amazzaago oba mu byengere ebyo bye tubeeranga tubawadde kuno ku nsi ebimera byammwe tujjamu khadiran ebya kiragala nukhriju minhu habban ate mu kiragala oyo netubeeranga tujjamu empeke mutarakiban ezibeeranga zisakaatidde nga zeeberese ku zinne waazo olw'obungi bw'ebyo ebibala ebibeera nga biganyoddwa mu mazzi g'enkuba ng'olaba omusoli gufumbekeddeko empeke z'akasooli nga zonna zeeberese ku zinne waazo nga tali mu malibu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti empeke ezo ffe tubeera nga tuzifulumya nga ziva mu kibala ekyo ekibadde ekya kiragala. wa mina nakhli n'entende bwekityo abawarabu baalimanga nnyo entende min tal'aha mu ŋŋo zaazo eŋŋo z'entende zigenda ne zivaamu qinwanun enkota daaniyatun ezikweya ku ttaka enkota ezo ezibeera nga zakumpi nnyo nga n'atudde asobola okunoga. wajannatin ne tubeera nga tubawa okuva mu mazzi ago ge tuba tusonyesezza ne tubakoleramu ensuku min anabin ez'entende wa zaitun n'emizayituuni wa rumaani enkomamawanga mushtabihan nga mulimu ezifaanagana mu ndabika singa oba ogitunuulidde ng'efaanagana ne ginne waayo wa ghaira mutashabihin naye nga tezifaanagana mu mpooma singa oba oziriddeko mu kifaananyi oziraba nga kyekimu naye ng'ate mu mpooma za njawulo. unzuru mutunulire mulabe ila tamarihi ebibala ebyo byonna eby'emiti egyogeddwako waggulu ebyo ng'enkuba ebadde etonnye ila asmara singa bibeera nga byonna bibuulukuse bulungi nnyo nga bitaddeko wayan'ihi ne bibeera nga bituuse kubeera nga byengera. mutunulire emiyembe bwe gibeera nga gitaddeko gyonna nga gibuulukuse ne gibeera nga gituuse mu kaseera akengera. essanyu abantu lye babeera nalyo mu kukuŋŋaanya amayinja n'enkonyogo, abaana abato, ebinyonyi, abantu abakulu, aba bizinensi. mutunulire ebimera ebyo singa bibeera bibuulukuse bulungi ne bibeera nga byengedde bulungi. mutunulire ekitiibwa kya Allah engeri gy'abagabirira ebintu ebyo nga mu butuufu maanyi ge okubiteekako nga magezi ge okubibasizaako n'okubibakuumira ne bituuka okwengera. Allah subhanahu wa ta'ala abibawa mubeere nga muganyulwa nabyo ebyo byonna. inna fi dhalika la ayatin mu byonna bye twogedde waggulu mu miti egy'enjawulo mulimu obubonero obukulu obukulaga nti Katonda w'amaanyi era Katonda gy'ali asaanye okusinzibwa n'eri qawmi yu'minuun eryo kigasa abo abantu abalina obukkiriza bye bayinza okutegeera nti Katonda wanjawulo era asaanidde okubeera ng'atiibwa. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن abantu ekyewuunyisa awamu n'ebyo byonna by'owulidde ebyamagero n'obubonero obulaga obukulu bwa Allah ebyo byonna obiwulidde naye ate abantu ekyewuunyisa bagenda ne bateekawo shuraka aljinna balubaale nga babajja mu majinni baalwe emizimu nga babajja mu biti ebyenjawulo egyo emisambwa byonna bigwa mu kika ky'amajinni nga babitaddewo okubeera nga bye bagenda okusinza nga babitaddewo okubeera nga bye bagenda okwebaza nga babitaddewo okubeera nga balowooza bye bibagabirira ne birabira Allah subhanahu wa ta'ala amize emiti ne birabira Allah subhanahu wa ta'ala aleeta ebimera Allah subhanahu wa ta'ala
ta'ala yawula empeke nesigala mu ttaka omulamwa ne guyitawo ne gukola ekibala ne bamwerabira ne bateekawo shuraka aljinni bakatonda abalala nga babatyebese ku Allah subhanahu wa ta'ala naye nga babajja mu kika ky'amajinni mwemugwa emizimu mwemugwa emisambwa mwemugwa baalubaale Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwerabira wa khalaqahum gatiye yabatonda Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu ne bamutyebekako wa khalaqu lahu ne babeeranga bamuwaayiriza banatin kyayina wa kharaqu lahu banina wa banatin ne babeeranga bamutyebekako Allah subhanahu wa ta'ala nti alina abaana abalenzi ate ne bamutyebekako nti alina abaana abawala bighairi ilmin naye nga bakikola mu butamanya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tazaalanga kabe mwana mulenzi. Abayudaaya bo bagamba mu kukkiriza kwabwe nga batyebeka ku Allah kyatali ne bagamba nti Uzairu ibnullah nti Uzairu ye mwana wa Allah. Ate abanaswara ne bagamba Isa ibnullah nti Isa ye mwana wa Allah. Ate abamushrikina ne bagamba abamalayika banatullah abamalayika be bawala ba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya okubeera nga bamutyebekako ebyo byatalina nga bamugamba nga bamuwaayiriza nti alina abaana abalenzi ne bamuwaayiriza nti bamalayika baana be bawala bigayiri ilmi naye nga tebalina ddala we bajja mu kumanya okwannama ddala okwesimbu. Subhanahu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala atukuzibwa nabyo tabirina erinnya lye litukuzibwe n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa abeerenga ebyo byonna ebimugattibwako gwe omukkiriza toyinaako na kimu nakya ddagala ky'omugattako era ky'omwogerako nakyo nti akirina ng'ate yagamba nti sikirina wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bw'atugambye subhanahu erinnya lye litukuzibwe wa ta'ala ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushrikun okwawukanako ni amma yasifun okwawukanako n'ebyo bibagenda basamwa nabyo abo abatakkiriza. badi'u as-samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. badi'u as-samawati wal ardi Allah yatandika weggulu n'ensi ng'abitonda nga talina kyalabirako. anna yakun lahu waladun butya bwasobola okubeera n'omwana walam takun lahu sahibatun nga talina mukyala gwe mumanyi gwe yali awasizza. Allah subhanahu wa ta'ala talina mukyala kale butya bwayinza okufuna omwana. wa khalaqa kulla shay'in buli kintu kyonna yatonda kitonde buli kintu kyonna kitonde so si kizaale nti yazaala buzaazi ye Allah atonda butonzi wa huwa bikulli shay'in alim ate buli kintu kyonna kimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala talina kyasaanidde kubuulira tulyoke tumugambye nti watonda kitonde wabula wazaala kizaale watono si mukazi wa bulijjo wabula mukazi wo. Allah buli kintu kyonna kimanyi mu bwesimbu bwakyo talina kyasaanidde kubuulira nga tukimuteekako buteesi. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم oyoye Allah yogera omulizi wammwe subhanahu wa ta'ala bagambye okutukuza erinnya lye n'okugulumiza ekitiibwa kye n'okutegeerayo abategeeza nti yatandika eggulu n'ensi ng'abitonda ng'atasobola kuba na mwana kuba talina mukyala buli kintu kyonna kitonde ng'ate amanyi buli kintu kyonna oyo ayogera eyo Allah omulizi wammwe la ilaha illa huwa tewali asaanidde kubeera ng'asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ye. khaliqu kulli shay'in yatonda buli kintu kyonna buli kimuwulira ku nsi kuno kitonde buli kyonna ekiri mu ggulu kitonde butonde so tazaala kizaale fa'buduhu mumusinze ng'abaddu wa huwa ala kulli shay'in wakil buli kintu kyonna yakikuuma era yakirabirira tewaliiwo kyetaaga kubeera nti kiri bweru wa kulabirira kwe. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وما صغى متكسبلا كبيرا غمربا وهو يدرك الأبصار السونغا تيمو abalabira ddala bulungi nnyo n'amaaso ge. وهو اللطيف الله tukwata mpola singa yali mbutuufu tatukwata mpola ku nsi kuno tekwali badde muntu kubanga tumunyiiza lunye. walkhabiru Allah subhanahu wa ta'ala omukenkufu ku byonna bye tukola ebirungi n'ebibi abimanyi kyenkanyi tabali kyetaaga kumubuulira. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
qad ja'akum basairu min rabbikum mazima mumazo kujirwa mumuli okuveri katonda wamwe nga yo Qur'an izzo kubalaga buli kimwe kirungi n'ekibi mu kitegere faman absara fal nafsihi yana wayo n'alaba n'ategere ekituufu fali nafsihi okulaba kwe kujja kubeera nga kugasiza omwoyo gwe kubanga ajja kubeera ku lunaku lw'enkomerero nga yeesiimye waman amiyo yanaaziba amaaso n'atalaba bituufu n'abeera nga agoberera bya sitaani fa alayha omwoyo gwe yanaaba aguleetedde obuzibu ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera nga agusombedde akabasa agenda kubeera nga aguleetedde obuzibu okubeera nti kugenda mu bibonerezo wama ana alaykum bihafidhin nze siri wa kubalondoola mbeere nga mbakuuma buli ssaawa ndaba oba eddiini ya Allah mugiteese mu nkola wabula nnina kubeera nga mbatuusaako mateeka ge. ذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون wakadhalika bwekityo nusarrifu al-ayati bwetunyonnyola amateeka gaffe abantu ne tubeera nga amateeka tuganyonnyodde ne tunyonnyola obubonero bwaffe obuyinza okutuusa omuntu alina amagezi okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yalisaanidde okubeera nga asinzibwa okusinziira ku bubonero obuba bumuuliddwa waliyaqulu ate ojja kulaba abasiru nga batandise okwogera nga bagamba abatakkiriza darasta Muhammad bino byotubuulira tebiva eri Katonda wabula wasoma bisomo olina abakusomesa olina abawalimu ababikubuulira ojja kuwulira nga ate bakimanyi bulungi nti wazaalibwa nga bakulaba tewulina tomanyi kusoma nabiyul ummiyi tomanyi kusoma tomanyi kintu kyonna ebikwatagana n'okusoma n'okuwandiika era bakulaba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikola ng'ekyamagero basobole okubeera nga abantu abo babuulira ebintu n'abasobola okusoma n'abasobola okuwandiika batasobola kwogera naye ojja kuwulira nga basamwasamwa nga bagamba abatakkiriza nti darasta Muhammadu naye wasomera mu nkukutu nga tetukulaba naye olina gye wasomera walinobayyinahu liqaumin ya'lamun tujja kusigala nga tukinnyonnyola eri abantu abategeera bajja kitegeera nti Muhammad teyasoma naye bye yaleese bigambo abijeri Allah subhanahu wa ta'ala. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع genda maaso ng'ogoberera ma uhiya ilayka obubaka obwassibwa gy'oli okuva eri Allah min rabbika okuva omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuva ku mulamwa la ilaha tiwali asaanye kusinzibwa illa huwa okujjako ye mbutuufu bw'okusinzibwa Allah yasaanidde okusinzibwa ebirala bye bikyamu wa a'ridu gezaako nnyo kukola ekisoboka obeere ng'oyawukana weesambira ddala anil mushrikiina abantu abasamize abagatta ne Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala beka kubeera nabo wadde okukkiririza mu biboogera sinza Allah wo. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله سنغا الله يريا قدي ما أشركوا تبالي بدين غبسميرا وما جعلناك عليهم حفيظا يفستراكوا تيكاو كبيران تولي مكومي وبيرين غباروندولا وما أنت عليهم بوكيل تجاك سبرا كبيران abantu abo obeera ng'obalondoola ng'ogendo obalabirira binti babiri bali ku mulamwa babavudde ku mulamwa gwetuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala gwayagala ajja kukkiriza gwayagala ajja kubeera ng'agaana okukkiriza. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. oluvannyuma lw'okubeera nti nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alagiddwa okubeera nga tagoberera bamushirikiina ate Allah yamuyigiriza empisa endala n'amugamba wala tasubbu abakkiriza temugezangako okuvuma alladhina yad'una min dunillah abantu abasinze ebitali Allah. Ensonga eno nkulu nnyo okusinziira ku mbeera gye tulimu olwaleero nga tulina abasiraamu ababeera nga bakayagana n'abatali basiraamu ku sayidi y'enjiri. Allah subhanahu wa ta'ala atulabula tulina okuba abeegendereza obutavuma abantu abo. Allah subhanahu wa ta'ala atulabula tulina okuba abeegendereza obutavuma bamushirikiina olw'okutya nti bwe banaaba baagadde okutwesasuza nga nabo baagadde okuvuma bajja kuvumiramu Allah mu ngeri y'okulumbagana abasiraamu babeerako kye babadde nga babavumye bajja nabo kubalumbagana nga babavuma bagende mu kuvuma kwabwe bavumiremu Allah olw'okubeera nti tebamanyi bukulu bwa Allah olw'okubeera nti tebamanyi linnya Allah kiki litegeeza n'obukulu bwe nga mu mitima gyabwe ne mu bwongo bwabwe taliimu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atulabula n'agamba wala tasubbu temuvumanga
alladhina yad'una min dunillah abantu abasinze bitali Allah nga mugwamu abantu ab'ebika ebyenjawulo bonna abatali basiraamu temugezangako okubavuma. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atuganye okuvuma abantu abo? Fayasubbu Allah, bajja kuvuma Allah aduwan mu ngeri y'obulyazamaanyi nga baagala okubaddamu bighayri ilmin, olw'obutamanya kitiibwa kya Allah. Togezangako okufuuka ensonga evuma Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyita mu kuvuma abo abatategeera Allah. Banayagala okuddamu kuvuma nga bajja kuvumiramu Allah, bw'ojja okubeera oleesa obuzibu okubeera ng'ovumisa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yayagala protectinga akuuma ekitiibwa kye n'atuteekako empisa ffe abakkiriza tweyise bulungi, tuleke okubeera nga ffe tujja okutanula abali abatali bakkiriza babeere nga basitukiramu okuvuma Allah ng'olw'okubeera nti ffe tusoose okubavuma. Allah subhanahu wa ta'ala kyova olabanga waliwo ne hadisi egamba nti omwana tavumanga muzadde we. Basahaba bagamba nti omwana asobola atya okuvuma muzadde we? Nabbi n'abagamba nti singa ovuma muzadde wo omulala n'omulala ajja kuvuma muzadde wo olw'okwagala okwesasuza, gw'obeera ofuuse ensonga ey'okuvuma muzadde wo oba omuvumye indirect. Allah subhanahu wa ta'ala bwatubategeeza aya eyo nkulu nnyo eri bonna ababuulizi ba da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala ffenna bali ku mulimu ogwo tulina okwegendereza. Ngiddamu nga Allah agamba wala tasubbu, temuvumanga alladhina, abantu abo yad'una abasinza min dunillahi bitali Allah, fayasubbu Allah, bajja kuvuma Allah aduwan mu bulumbaganyi nga baagala okubalumbagana kubanga mubavumye nawo ne baagala okubeera nga beesasula babavume bighayri ilmin, olw'okuba bambi bajja kukikolanga tebamanyi nti gwe bavuma ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika bwekityo zayyana likulli ummatin amalahum, Allah bwe yawundira buli bantu emirimu gyabwe. Bali bakirabanga bw'ovuma bakatonda baabwe, bwe bali bakirabanga bw'ovuma bajjajjaabwe, bakirabanga bw'ovuma enzikiriza yaabwe, bo balabanga oyogedde okutte ku kintu kikulu nnyo, okutte ku kintu kikulu nnyo ekinkana ne Allah subhanahu wa ta'ala. Y'ensonga lwaki naawe baagala ekyo ky'otwala nga kikulu nabo babeere nga bakijjisaawo kikulu ku kikulu. Kadhalika bwekityo zayyana likulli ummatin amalahum, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawundira buli bantu bonna emirimu gyabwe balabanga ekyo kibakkiririzaamu kyekisinga okuba ekyawaggulu. Thumma oluvannyuma ila rabbihim, eri katonda waabwe, gwe yogera bulungi, eri katonda waabwe marji'uhum, yeri obuddo bwabwe. Bwe banaaba baganye okukkiriza tovuma bwe bali batuse, kubanga obuddo bwabwe buli eri katonda waabwe yajja okubakwatako nga bamaze okutuuka mu maaso ge. Fayunabbi'uhum, abannyonnyole bima kaanu ya'maluuna, bye baakolanga nti byali bikyamu, okubeera nti benkanyankanyanga ekitiibwa kyabo bajjajjaabwe, ekitiibwa kya misambwa gyabwe, ekitiibwa kya lubaale waabwe, nga bw'oba omwogeddeko balabira ddala nga kyenkanankana kyekimu nga naawe katonda wo mu sayizi y'emu nga bwe bakitwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mukuume ekitiibwa ky'erinnya lya Allah nga mukikuuma obutavuma abantu balina kubalumbagana, kubanga bwe munayogera ku bakadde baabwe nga mubavuma, bwe munayogera ku lubaale waabwe nga mumuvuma buvumi, nabo bajja kubeera nga bawulira nti balina okubeera nga bavuma Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera nga balaba nti kyekiti kyekimu mwe bagwa bataata baabwe oba bajjajjaabwe oba balubaale baabwe bagwa mu ddala limu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bw'ovuma bajjajjaabwe, bw'ovuma balubaale baabwe, bo bagenda butereevu, tebavuma gwe, bavuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nga bakikola bigayiri ilmi. Yagamba nti abantu bagenda ne babeera nga benkanyankanya ebyo bye basinza, ne babyenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala, ekintu ekirabika nti kikyamu. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله, abantu balayira erinnya lya Allah jahada aymanihim, ne bamalayo n'amaanyi gaabwe ag'omu buto nga balayira ebirayiro byabwe nga bagamba nti la in jaatuhum aya, tisinga onooba baleeteddeyo ekyamagero kyonna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama la yu'minunna biha, bajja kukkiriza obubaka bw'oleese, bajja kukkiriza Qur'an yo, bajja kukkiriza obwannabbi bwo singa nga obaleeterayo ekyamagero kyonna nga bannabbi abaasooka bwe baakolanga ne baleetera abantu baabwe ebyamagero. Kul bagamba abantu abakusaba ekyamagero balyoke bakkiriza eddawa gy'obagamba, kul bagamba abantu ab'ekika ekyo innamal ayatu inda Allah, mazima ebyamagero bimunsaba okuleeta sibiinaako maanyi wabula biri mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yushirukum, yekyo ekiyinza okubamanyisa
kyekiyinza okubategeeza annaha idha jaat la yu'minun nti ddala singa ekyamagero nga bwe bakisabye bwe kibeera kizze nti bajja kukkiriza muyinza kukitegeera mutya kubanga bangi abaabisaba emabega nti twagala tubirabeko bwe byajja tebasobola kubeera nga bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatunnyonnyola nti abantu ba Isa alayhi salam baatuuka okumusaba titusize emmeza eriko ebyokulya ng'eva mu ggulu ekibeera ekijjukizo eriffe n'eri abaliddawo n'abagaa nti bannange bwe munakkiriza ntujja kukkiriza. bwe baaleeta ekijjulo bwe baamala okukiryatera tebakkiriza. Allah n'abanyigira, abamu n'abafuula enkobe, abamu n'abafuula embizzi. Allah subhanahu wa ta'ala abamu n'abafuula abashinza sitaani. Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyigira. Kale okusaba ekyamagero si ensonga ereeta obukkiriza, era kiyinza okujja ne batakkiriza. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Allah ganti wanuqallibu kiyinza okujja naye bwe kijja ne tufuula afidatahum emitima gyabwe wa absarahum n'amaaso gaabwe kama lam yu'minu bihi awwala marra ne babeerera ddala ng'abo abatakkirizangako Qur'aani okuva eri olubereberye. Wano bakyagikkirizaamu akantu naye bwe kibyamagero bwe kijja ate tuyinza okubafuulira ddala ne babeera ng'abatagikkirizangako okuva eri mu ntandikwa. Wanadharuhum ne tubalekera ddala fi tughyanihim mu bubuze bwabwe ya'mahun nga babulubuuta nga bali omwo batagala butagazi. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا نيمز السنغفي نزلنا إليهم الملائكة الله سبحانه وتعالى يقول إذا بكرزا مزمان تيابان توابو تبصبولا كوكرزا الله تيغدن ويبيرانجي كما غيرو تزدي الله سبحانه وتعالى يقول كما تزا بكرزا نبغانت ولو أننا ندل السنغا مزمان في الله سبحانه وتعالى يقول نزلنا إليهم الملائكة سنغا بان توابا بسبا النبي كما غيرو تبصبا ملائكة وكلمه الموتى نبوغرانا بابفو Allah subhanahu wa ta'ala agamba tisinga tubasiza zimalaika nezikka mwana mu maaso gaabwe nezogera nabo nga zibagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, temusanye kusinza Allah, temusanye kusinza kintu kirala kyonna ekitali Allah, ate ne Muhammad mubaka wa Allah. Zibeera nga malayika zizogedde ekintu ekyo nti nabbi Muhammad mubaka wa Allah, era Allah yekka yasaanye okusinzibwa mu bukakafu bw'okusinzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba malayika singa tuzisa ne zibagamba kati wakallamahumul maut, n'abafu bonna abaafa be bamanyi obulungi bajjajjaabwe ne bavaayo ne bawa obujulizi nti Muhammad mubaka wa Allah, ate Allah yekka yasaanidde okusinza. Wahsharna alayhim kulla shay'in qubla, ne tubeera nga tubakuŋŋaanyiriza buli kika kya kintu ky'omanyi ekiri mu nsi muno ekyogera n'ekitayogera, ne babeera nga bakitunuulidde bakyogesa amaaso, ne babeera nga basobola okubeera nga bakyolesa obwanga, nekibeera nga kyogera nabo nti Muhammad mubaka wa Allah, ate era Allah yasaanyeko okusinzibwa watali kumugattako kintu kirala. Buli kintu kyonna ky'omanyi nti kisobola okwogera ne kitasobola kwogera, ne bakyoleka amaaso, nekibeera nga kibabuulidde amawulire amatuufu bwe gatyo. Ma kaanu liyuminu illa an yasha Allah, era abantu abo Allah baatayagala kubeera bakkiriza, tebasobola kubeera nga bakkiriza yadde ebyo byonna nga tubikoze illa an yasha Allah, okujjako nga Allah yagadde. Walakinna aktharahum yajhalun, naye abasinga obungi basiru, ekyo tebayinza kukitegeera nti okukkiriza kw'omuntu tekuyimiridde ku byamagero, wabula okukkiriza kw'omuntu kuyimiridde ku kwagala ka Allah aluŋŋamya gw'ayagala n'abuza gw'aba ayagadde. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك bwekityo جعلنا لكل نبي buli nabbi twamutondera aduwan ng'alina okuba n'aduuyi we ne mulabe we, shayatina al insi, mu bantu bakyewaggula, wal jinni nabwekityo amajinni ameewagguzi, waliyo amajinni agalina obulabe
n'abantu abalina obulabe nga balina obulabe eri bannabbi buli nabbi twamuteerawo abalabe be mu majinni n'abantu naddala abakyewaggula mu majinni bakyewaggula mu bantu yuhi ba'duhum ila ba'din ng'abamu baweereza bannaabo obubaka wakati w'amajinni n'abantu nga waliwo okubeera nga bawuliziganya mu ngeri zaabwe zukhrufa alqawli mu bigambo